Akeezimbira. Okuva mu mwaka 1985 okudde mabega okuzimba kwali kwa bbeeyi ate wogutandikirako gwennyini okutuuka kati we tuli okuzimba tekikyali kya bbeeyi. Abakugu bo kiki kye batugamba? Ngaffe abamu tulaba nti amakolero agakola ebizimbisibwa geeyongedde, naye ekikulu ky'olina oteekako essira nga ggwe agenda okuzimba okimanyi. Omukugu waffe gwe tulina olunaku olwaleero agenda kuba tutwalamu mu nsonga eyo nti lwaki okuzimba tekukyali kwa bbeeyi. Kristo Mayiga gwe tuli naye ngera nkwebaliza ddala okubeera ku Bukedde TV ku programu eno ey'Akeezimbira. Omukugu waffe gwe tuleese olwaleero omukulu Kristo Mayiga akulaba omulamwa gwaffe agutegedde bulungi lwaki okuzimba tekukyali kwa bbeeyi. Ensangi zino tetugyeewo mbeera gye tulimu naye ate okuzimba tekukyali kwa bbeeyi. Kaakati bw'ogoberera ddala okuzimba gye kutandikira, kubanga okuzimba kutandikira ku kubeera n'ettaka, okuzimba kutandikira ku kugula ettaka. Nnaku zino ojja kwesanga nti estates babulooka b'amataka estates enteeketeeka obulungi companies ezitunda ettaka ziwereddeko ddala ate ng'ettaka eryo erisinga obungi erya estates ezo ojja kusaa nti baliteekateeka bulungi, libeeramu oluguudo, libeeramu amazzi, emiti pipe z'amazzi, nembeeramu emiti gy'amasannyalaze, n'osanga nga baliteeseteese bulungi. Estates ezo baano zirevolinga bazirevolinze erisinga obungi ndowooza muziraba oli yagula ku lusozi oba waaliwo ekikko atemye wano ettaka ewabadde akasozi afiirinze eri ewabadde amazzi naye wasituse kati omuntu agenda okugula poloti ng'oweddeyo yennyini nteeketeeke erirwedde kuzimbako kizimbe. Ekyokubiri era n'ekyomukisa omulungi amataka agasinga aga estates ojja kwesanga nti galina ebyapa kugamba gali documented bulungi. Oyagala kuzimba mu Wakiso oli akuledde depoti ogigule, ogenze mu Wakiso okozesa kibagambye ettaka tulimanyi bulungi lya gundi nti omuntu atandikira ddala wagula poloti eyo ettaka lyagenda okuzimbako nga mu mativu. Ekyo ne kimusikiriza n'okutandika okuzimba ng'owedde watandikira ategeddewo bulungi. Emulimo gw'okuzimba nnaku zino abakugu tweyongedde okuwera. Abaana basomye architecture, abakubi ba plani z'ebizimbe, abaana basomye surveying, abapunta ettaka, ba civil engineers baweredde ddala tebiringa mabegako eri bye byali eby'abazungu. Azimba ennyumba yabanga musingasinga Abadaaki nga sente nnyingi kitegeeza omuntu eyabeeranga nga si munywevu nnyo omugagga nga tasobola kuzimba. N'ekyokuba nti n'abaazimbanga olw'okuba baali bagwira nga tetubamanyi nnyo tosobola kusembeera, tosobola kufuna magezi bulungi kwegamba ogenda okuzimba ekintu ky'ogendamu tokimanyi nakimanyi kyabaze kyekyo tekiddibwamu. Kati abakugu bangi tukubuulira kumpi families ntono kati zotasanga mu engineer bakubalira ne bakunnyonnyolamu n'akubalira byabaze gyabijje tabala bubazi. Osooka mukubi wa plan n'agikuba n'agikunnyonnyola bulungi. Omulembe gubedde nnyo wa.com plans ennyini tebakyazikubisa ngalo na penso nga luli za computer oli kitwala obudde butono ng'akufulumiriza plan. Ne bw'oba ogyegombye ejjirabawa mu ddakiika ntono abaagikulaze nga bw'agituuzizza mu ttaka lyo. Kwegana obumativu obwo bwennyini ku muntu alina ssente buleeta ebiddako byonna okwanguwa ne batandika okukubalira. Ababala ebizimbe ennaku zino tubibala bitundutundu mu phases. Ogenda kuzimba kizimbe kya kalina n'enkulaga nti phase esooka ejja kuba ya musingi gugende bwe guti, oddemu ozimbe woolingi egende bweti, oyiwe sirabu egende bweti, ojja kusereka akasolya
sente zakoze zino nga tebiri wamu luli oli yakuwanga bwina agamba awoye wetaaga obukadde 3 nenga naye tomanyi gye buvudde kati ng'obeera mu kunoonya miliyoni 3 ne zigaana kati oli akuwa olupapula nga alutemyetemye ne bwe luba lutuuka mu ssente ezo naye ng'olabako ewali obukadde 15 n'olabako ewali 2 n'olabako ewali 25 kwegamba ng'olaba nti ekyo kisobola at least kubanga twalenjinga effeeza ezo ng'ennyumba ne bwekoma ku phase 1 emalawo emyaka 10-15 nga tefudde n'olyoka oddako phase endala kati ekyo kyonna kigenze kisikiriza abantu ne babeera nti okuzimba kubabeeredde kwangu. Abakugu mutegeere nti ddala ono engineer Chrysostom mukwasa ekizimbe kyange kiki? Ekisookera ddala omulimu guno ogw'okuzimba bagujestalinga yinginiya omutuufu yandibadde ali registered nga muwandiikise yinginiya omutuufu yandibadde alina waakolera omuntu omukugu yenna yandibadde alina waakolera w'omusanga n'otamusanga busanzi mu kkubo bannaye tokyama ku kizimbe n'ojjawo bujja muntu omanyi otya oba si ye yinginiya waakyo bw'oba omugjawo n'akuwa ssimu ye musabe otuukeko waakolera kubanga mu maofiisi tuwandiikawo ebbaluwa zaffe ze twayigestalingisa kwegamba oli n'akutegeera bulungi okola omulimu ogwo olina layisinsi yaagwo oli mu makubo matuufu ennyama. Layisinsi zino zirina ennamba ng'ab'amasannyalaze 001 ne wenjigogolinga mu byo endeetera nti gundi yono. Kaakati singa kubanga layisinsi ezo tuzifunira mu companies singa obeera registered nze nga ndi registered ojja kusanga kampani yange eba emanyikiddwa mu kitongole ekiwandiikisa bizinensi oba bw'obanga tonoonyeza kampani yange erinnya lyange nga nze waliwo society y'aba engineers association y'aba engineers era ojja ddikebera olisangeyo bw'oba .com oba ojja kusobola okugowinga olisangeyo at least kyotegeera omuntu gw'ofunye nti kyakola kituufu ate era ali mu makubo matuufu tajja kusuulawo mulimu gwo oli asobola okubanga kyabadde akola kituufu ng'akimanyi naye bw'abanga era takikolera mu makubo matuufu tegeeza budde bonna asobola okusuulawo mulimu gwo abantu abasinga obungi betukolera tebalina budde bubeera ku mulimu budde bwonna yensonga lwaki wandifunye omuntu omukugu gwe weekakasizza ng'olina ne w'omusanze waakolera ofiisi enyawo tulaba seminti tulina ebikanga 6 bwe tujja ku mabaati go sibala abantu ebimu babitiisa amaaso naye kiteekeko essire erina kyogaye nti buli wa competitors bwe baba abangi ate obugumu oba obulungi bwa material yonna gye bakola eyongerwa okuba nti erinnya omutindo kitunnyonnyole bulungi nekye tuyita varieties kyoleseeyo ng'oggyeko omutindo oba n'obulungi kati n'ono akola ebika ebyenjawulo abeera n'okuyiiya kungi nnyo n'akolera abantu ebika ebyenjawulo ebinaabasikiriza ekitaaliwo buli luli ndowooza walabanga ebbaati eryakozesebwa nga lya bigongo binene bwe biti kati amabaati buli kika n'essaawa eno waliwo eyaloose design y'ebbaati n'agikola ate n'agiggyamu nga nnungi. Lwaki ebintu bino ebiyitirira katale tuleme bitiisa maaso? Kiki kye tulina okutegeera emabega waabyo okuba nti bingi katale? Ebintu bwe bibeera nga bingi katale ekisookera ddala ensi eba ekulaakulanye ensi eba egenda mu maaso baaba manufacturers baweze. Ekyokubiri kyekyo nga ndi buli lwe bibeeramu nga bingi weeroboleza ky'oyagala. Waliwo omuntu emabega eyo emyaka 2 egiyise eyasereka ebbaati naye ng'eryo ebbaati si lyayagala ng'era budde buno alaba agalisinga mangi naye kubanga lye lyaliwo lyokka ng'ali talina kyakukola kyakukikolera. Waliwo eyedda we baabeerangawo seminti nga seminti oyo abeera wa bbeeyi nnyo nnyo ava wala ava Kenya ava wa kati nga omuntu alinda amale kunoonya ssente ezo seminti oyo nga alina emirimu gy'akola egiri specific gyekimubeezesa ow'ebbeeyi ebyo byonna nga abantu tebabitegeera kati obutale bwe bwatusemberera oyo yennyini ow'ebbeeyi era gy'ali naye otegeera nti era akola ku mulimu gugwa mu kikabo ekiti ono tumuzimbisa mu mazzi ono tumuzimbisa mu byote wajja okubeera omuliro ono tumuzimbisa mu n'ow'ebbeeyi entono azimbisibwa ku kizimbe ekya bulijjo ewatali ttabbu yonna museetwe tewaliwo force yonna egenda kujja tewaliwo mazzi tewaliwo musana tewaliwo ki
omuntu alina kutegeera buli kimu we kikozesebwa era wendeetera n'akaga nti materials mbi materials simbi ezisinga obungi materials ezisinga obungi zolaba mu katale nungi naye abantu tebamanyiwa we balina zikozesereza abantu tebasoma na ku bipapula bya seminti obadde okimanyi abantu tebasoma na ku bipapula bya seminti naye nga bakuwandiikirako bw'oba okola luguudo driveway tabula boodi bw'oba okuba plaster tabula boodi bw'oba oyiwa nkokoto tabula boodi buli kika kirina we kikola era singa oba okigoberedde kibeera kijja kukolawo bulungi mu kuwewula okuzimba lwaki tekukyali kwa bbeeyi nga we twakiwulirira kuba research ziraga nti mu mwaka nga mu 1996 1996 oba 1900 paka mu 2000 okuzimba kwali kwa bbeeyi naye nammwe obuyiiya bwammwe buzze tulina kalina ez'emiti tulina ez'ebyuma tulina ez'emitayimbwa nga ggwe omukugu tubitwale nti bino byonna bisoboka okuzimbibwa ebyo byonna bisoboka buli kyolaba abazimbi ekisoboka naye tokyesibaako bwesibi nga tolabye mukugu tokiraba bulabi wantu nekikunyumira n'ogenda n'okikola nga tolabye mukugu yakikola oba asobola kukikola ojja kwesanga ndi njagala okuzimbisa emiti wano kalina ey'emiti ng'ekifo ekyo ky'amazzi givunde nga n'ekizimbe tekinnaba kutuuka waggulu ebintu ebyo bizze nga byanja ebintu ebyo bijjira mu mulembe okuba nti bizze mu mulembe ate omulembe gutera nnyo okujjira awamu n'okukekkereza ogenda okwesanga nti buli kintu ekizze mu biseera bino kikekkerezaako okusinga ekyaliwo kati mu kukekkereza omwo ate toyonoonekera mugezaawo kulaba nti ofuna omukugu n'omugamba njagala okuzimba ennyumba ey'ebyuma akulage bw'oba wakuzimba nnyumba ya byuma ogizimba otya pulaani yaayo ebeera etya oleke kukikolera mu kukekkereza ate kigwe ne byobadde okekkereza ebadde osubira nti okekkereza bife bibenga ate olwo kibeere kya bbeeyi yakatweyungako ekitundu kyaffe ekisooka kyetukyalimu nga tulina omukugu Chrysostom mu kino twagala tulabe lwaki okuzimba tekukyali kwa bbeeyi tuleme okukozesa omuggalo guno oba ekirwadde kino kyetulimu ekitutwala mu byobulamu mu byenfuna buli kimu kyeggadde kibeere nga tetwekubagiza naye twagala tukulage ne kwebyo ebintu ebigenda okuzzaamu essuubi ng'okuzimba okuzimba tekukyali kwa bbeeyi nga bwe kyali wotunuulira research egamba nti from 1980 to 1990 okuzimba kuli sokosli myaka egy'ekkumi kwali kwa bbeeyi nnyo basingasinga bannakenya bagwira be bali mu bintu bino naye okutandika mu 2005 okutuuka kati kikulaga nti okuzimba kati kuli artistiko ate we tutunuulira mu 2018 2016 paka ne bwe tuli ate ko kukidde ddala ze nkubidde torch olabe lwaki tekukyali kwa bbeeyi so tulaba ennyumba nnyingi kalina buli muntu buli mwaka buli wantu ogisangawo bangi bakola za byuma balala mitayimbwa balaba bakola ez'emiti naye okozesezza mukugu kangende mukuumulamuko obulango bw'abakama baffe tulabe ekiri awo wetudda tukyalina abakugu baffe betukuleetedde omulundi guno ng'era tuwayamu ku nsonga ezigwa mu kko eri okuzimba katukomewo